obulamu bwe bugagga era bannayuganda bangi nnyo okwetooloola ensi bajja wano inbox yange ku WhatsApp nga baagala mbawo ennamba y'omusawo. Kituufu nnyo era ze nnamba munnange njigaba bangi nnyo. Waliwo yabadde ngamba nti munnange nkulamusizzaako Uganda atalagi amannya kangaleke naye ng'asinziira mu ggwanga lya Germany n'agamba nti nina kitange abeera sayidi emu wano e Uganda era sigenda kukubuulirayo n'agamba nti munnange alumizibwa obulwadde bwa prostate. Mbadde nkuwulira nga olanga omusawo ajjanjaba abalwadde. Mbadde nsaba ennamba y'omusawo nja kusanyuka nnyo nga nyambiddwa. Definitely ennamba nenjimuwa era ne bakwatagana butereevu n'omusawo. Ate kati nze mbaddiza eki bantu bange sirinaawo kyenyinza kubaddiza okuleka kyonna kyemba nsobodde ekiri mu busobozi bwange. Kati nsobola obbalagirira okusinga okubeera n'abalwadde oba okubeera n'ebirwadde nga munoonyeza ettuufu n'otuka okubeera ng'obeera pain killers nga tewali nnyo bagenda oba tebusobola kubeera nga bujjanjabibwa ng'olindiridde kufa. Kibi nnyo kubanga kati kasogende ntandika kulanga musawo ono wano munnange bambikira era nempulira ennaku bagamba kiba kitegeeza nti bagenza okufuna okumanyisibwa kuno okw'omusawo ono omukugu nga it's too late, obudde buweddeyo. Kibi nnyo. Kyaddaaki NUP emaze neewa ekiragiro ekyawamu eri ababaka ba opposition obutagezaako okwetantala kugenda mu mizannyo egya East African Inter-Parliamentary Games. Kakati munnange ekibiina kinantamiggwa ekikulembeddemu oluvuganya wano mu Uganda ki National Unity Platform kimaze okubeera nga kiwa ekiragiro eri ba opposition members bonna mu palamenti obutagezaako munnange kwetaba mu mizannyo egya East African Inter-Parliamentary Games eziteekeddwa okubeera nga munnange gitandika mu December omwaka guno gwennyini 2024 era nga basinzidde kubeera nti kuno kusaasaanya resources kunoona sente za miwa musolo ewatali kigendererwa kiri awo Uganda kyeyinza okubeera ng'enfunamu nti essaawa eno kitwetaaga ate gye buvuddeko era mwabalaba nga Emmanuel Dombo bali mu kujerega Ssenyonyi nga bwe yagenda e Rwanda n'azannya volleyball nti kyasobola volleyball kyasobola ndowooza okiraba ate n'amawanga gali already gakomplaininga amawanga amalala nti Uganda erina palamenti nene nnyo ababaka 5 ku palamenti zaabwe zibeera nga 4-5 palamenti emu eya Uganda zeekola kiki obudde olaba nga ebeera ewangula naye opposition ketagenda kugendayo ku guno omulundi bubakeeredde n'ensi endala kaziwanguleko kaziwanguleko omujjuzo kwegamba baleeta jjukira nti palamenti efe erimu abavubuka abato kati Abasudaani bagenda okulaba abasajja batubbo bonna embuto zikoma eri sibe bawanvu nga kibijjadde nga bano babalabira eno wansi naye nga bavubuka ebyemizannyo ne bagamba nedda tosobola kubeera nga bagamba oli nsubugamu baka nsubuga owa Busiro nga bagamba nti omuvubuka muto nnyo tumulaba nga student tasobola kubeera nga member wa parliament. Kakati munnange ng'ogasseeko n'ekyokubeera nti ate bangi nnyo muganda wange kwegamba nga naye bakwata ttiimu ya Uganda eya palamenti ne babeera nga babasibidde emikono emabega njagala okubuulira basobola okuwangula. Kati Kenya yegenda okubeera nga ehostinga yegenda okubeera nga ekyaza era nga mulundi gwa 14 ogwa Inter-Parliamentary Games okubeera nga gibaawo era nga bamembers abaliyo mu 7 ku 8 bamemba parliament ne parliamentary staff okuva mu East African countries neteebereza tubala ba members abali mu 7 ku 8 Uganda erinako 5 mu kama katonda Uganda erinako 5 mu kugamba kwata ensi zonna eziri mu East Africa Burundi, Tanzania, Rwanda, Congo,
South Sudan, okwate Uganda, Kenya ne munywanyi waffe oli omulala we waggulu. Kakati abo bonna bagatti bali wakati w'olusanvu n'olunaana, Uganda erinako 5. Kakati munnange bo bagamba nti kino emizannyo gino gigendereddwa mu kubeera nga bateekawo enkolagana z'amawanga gano, networking, kugamba babonding, okuteekawo basseruganda bateesaganye, era ng'emizannyo giba mingi gye beetabamu. Omupiira ogw'ebigere ogw'abasajja, football, ogw'abawala, netball, volleyball, basketball, golf, emisinde, darts, mingi emizannyo egibaayo, era bagikozesako juzi okubeera nga bagiregesa ennyonyi. Gwe osobola kuzannya volleyball, nga bwagenda okuzannya volleyball eri mu kifo ky'okubeera eno ate simanya ng'okola otya, nga bali ku bino ebya regional sittings eza parliament zeyali awakanya Ssennyonyi. Kakati information gye tufunye okuva e Kavule wali ku kitebe kya NUP, era nga bano batulaga nti nga bo abakulira oluvuganya bamaze okubeera nga baga ekiragiro ekiwandiiko nga kigenda kubeera nga kiyisibwa pulezidenti w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, nga kigenda kuba kivaawo kiweebwa butereevu leader of opposition Joel Ssennyonyi olwo ategeezebwa ababaka ba parliament bonna abali ku oluvuganya baleme kubeera nga bagenda okubeera nga beetaba mizannyo gino. Of course bakazi be Bashiri, Batwaka Jabo, Bwanika, Mpuuga bajja kubaayo n'abalala abo bajja kubaayo. Teyabagaana ng'era bwe gwali mu regional sittings eza parliament. Kati ensonda okuva e Kavule bamaze kubeera nga batutegeeza nti parliament ya Uganda okufacilitating emizannyo gino, bamemba bonna okubeera nga bagenda mu mizannyo gino, muganda wange biliyoni 8 zigenda okubeera nga zisaasaanyizibwa ku bamemba ba parliament ne ba staffs abagenda okubeera nga baparticipatinga weeks 2, biliyoni 8 Mombasa, Kenya wano zigenda okubeera. Kakati kino bwe kitwale bwoti nti kitwale nga olutalo olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi n'obubbi n'okudiibuda ssente z'omuwi w'omusolo, nti singa ekintu ekimu kibeera kigaaniddwa kati nga okutuula mu regional sittings, kuba kati gye byatandikidde parliament okubeera ng'egenda etuula etuule mu central region, mu northern region, eastern region, ekyo leader of opposition eddoboozi mwe lyayitidde nga bo bagamba tebagenda kubeera nga bagenda ne batagendayo. Era oli mu kuwa example naawe wanga bwe nkunyonyodde nti nga agirega nti olwokuba baali mu mizannyo gino egya parliament ya East Africa, kati guno omulundi awo we basinzidde ne bagamba nedda, era nga bwe kiri nti neno tetugenze eyo mu regional sittings, neno tetugenda kubeera nga tugende mu mizannyo gino, kubanga era awo singa bageze ne bagenda kiba kitegeeza nti bagenda kikozesa nga okujungulula ekigendera bano kye baali baliko, oba abubaka bwe bali bagezako kubeera nga bayisaawo ekyokudiibuda ssente z'omuwi w'omusolo. Kati bakubuulira batubuulira ssente ezisaasaanyizibwa mu regional sittings ate ng'ebiteesebwako bisobola otuula ne Kampala mu parliament nti ssente zaali badde zikola ebirala. Kakati era still parliament ya Uganda erina okugenda mu mizannyo gino ate eteekeyo omusimbi era muyitirivu, so nga ate Uganda erina ebizibu biyitirivu nnyo. Biliyoni 8 ze bagenda okubeera nga bakozesa mu weeks 2 zokka, biliyoni 8 ezirina okubeera nga zikozesebwa. So nga wano njagala okubabuulira singa okwata biliyoni bwe bukadde 10 n'ogamba nti kakati twagala okubeera nga tudduukirira obusomero obuli obubi obwa gavumenti, ssente zikola omulimu munene nnyo ezo nga teziriko kubba, kubanga era n'ezo nazo ababbi babeera bazirinze. Gwe n'ogenda ku kyalo oba ku byalo eri obusomero obwo n'obagamba nti twagala mutufunira abagenda okuzimba wano bajje batubalire ebintu mu butuufu bwabyo,
tutandika okuzimba ziba sente ntono naye gyagenda okwesanga classroom emu gye bazimbye ne seminti batabula jjalaala ne bakugamba nti eyo bakozeseza obukadde 2 okugiyimirizaawo naye nga temulina desks temulina biki n'amabaati nago ng'oba oli awo bwe gabasigano ge aganabbanja kuba nsuubira okuba nga gye gali nago babeera bagasabye basobola okugakola gavumenti ne gatuusaawo ne bazimba bulungi nnyo naye bajja kugamba nti ojja genda okulaba nti classrooms 2 ze bazimbye naye nga bagamba obukadde 5 100 ze bakozeseza okuzimba classrooms ezo 2 kakati ekyo kizibu kiri awo naye singa ebyo byonna kwegamba ekigendererwa kya bino bannayuganda kye balina okubeera nga bategeera nti kuno si kulemesa oba kuteekawo ng'abasinga obungi kye bagamba nti Joel Ssenyonyi ayagala relevance mbukubeera nga oba cheap popularity bakola kabampaani nti babalabe nga bwe bakola ennyo bwe bali mu opposition ey'amaanyi nedda ekikulu kya byonna kitaasa sente zisobola okukola ekintu ekirala kuba tugenda kukomawa mu bintu ebyo tugenda kukomawa kale Nuupu yeegamba nti eyo tetugenda kugendayo tetwagala babaka ba parliament abali ku ludda olwa opposition mugendeyo nemukubadde abamu bajja kugendayo of course bajja kugendayo naye nga singa kyali bwe kityo kitegeeza nti baziyiza obuli bw'enguzi wano oba obubbi wano kiba kigenda kuyambako n'okuyimiriza obubbi ewalala nga bwe kiri nti regional sittings singa sente ezo zasigalawo kitegeeza nazo ez'emizannyo gino egitagituyamba najo nezikolaki nazo neziterekebwa wano e Uganda ne tubagamba nedda mugira mu kyakoze ekimugira mu kyazannya ndaba ffe bachampioni katubalekemuko nammwe abala mutwaleko ku kikopo oba ne tusindikayo ku just kale ne bagamba mfu kya biliyoni 8 tukimanyi bulungi nnyo nti tiimu esobola okugenderako abantu abatonotono ne tugerageranya ne palamenti z'abali obunene bwazo ne tuba nga tutwala abo abatonotono so si kutwala bonna babatwala ssebo bonna bagenda mbu bagenze kuwagira obasanga baliyo bawagira kumbe endulu bagikubira ku nsente za wa musolo balina okubatikka bonna babatwale kanti bonna bagendera wamu nga balongo nga bakazi ab'olugambo bano kye bakola nabali balina okukibeeramu gyobeera Uganda Queens bwe begenda okuzannya ng'efuluma eggwanga ku international matches naffe tugenda ffenna lwaki tebatutwalako Uganda lumu ne batutwala ku musimbi gwe banyaga ne batutwala ne tuwagirako ku Uganda Queens ne bagamba nti bannayuganda mwenna mujje tugende ne tugenda ne Museveni naye n'agenda bonna ne bavaamu nzaawo ffe tusigala mugenda okudda ng'ebintu byakyuse dda muganda wange gavumenti batugiwambye